agamulya nyama okusala okuva mu west ogenda mu east nagawuliddeko nagawuliddeko naye mbadde ndiyinza okwogera ekikwatako yennyini nyini omukyala kyamutaayi mbadde munoonyaako lwali sobodde kubanga mufuna naye amawulire nagawuliddeko era bwe gaba nga bwe gatyo nga wagirira ddala abantu bagenda ne bagamba mbu oyo si weeno weeri babategeeza ki mulya nyama ayagala ki ekituufu nga tagadde nnyo tabuzeebuza abalonzi nedda mulya ennyama wa mutima mulungi ogwo si mutima mulungi ate muwulize ekiro ayagala nnyo ekibiina kye atya kyava yeyagaliza ennyo bw'agamba nti njagala bwa Lord Mayor ne babutunamu ne bagamba nedda togenda ku bwa Lord Mayor buveeko olwo abamujeemu abayagala ekibiina kyo baba takyagala mulya ennyama gwe mmanyi ne bali bagambye Kalamoja yali badde apaakinga bupaakinzi bintu bye nalumba Kalamoja ebintu ebibeera okusalawo kwonna ni akukola kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba kwemboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja nga bulijjo kwendi we bali kutugoberera ndi wano ne mwami Tegusulwa Innocent gwendi naye olunaku olwaleero waliwo ensonga etuleese emisinde miyitirivu nnyo okujja tubeko ne kyetwogera bwe tugerera essaawa zino amawulire agazze agaliwo essaawa zino omukulu Alhaji Kasirye Nganda bwe tugerera essaawa zino mulya nnyama kigambibwa okuba nti nno kaakati ayolekera okugenda mu Makindye East ewavudde omukulu Derrick Nyeko nga bwe bagala okumusindika oba bwe bamusindise situmanyi tugenda kutegera okuva eri mwami Tegusulwa ye yeesindise balonzi be bamusindise kibiina kye kimusindise sekretary general yamusindise tuga tumanyi mutuufu kyamusindise eyo naye nga amawulire agaliwo essaawa zino omukulu Haji Kasirye Nganda amaze okuba nga asibamu ebyanguwa okwolekera Makindye West East essaawa zino so katutandikirawo nsanyusa okulaba ssebo ndange ssebo mwamanya gy'ogamba otya gyendi taata nyina abantu abakutumidde abantu abatulaba olumukyala ali oba ali Switzerland omulala ali mu America alaba nnyo show nagiraba nnyo era nagamba nkutumire mugambe nti tugende mu maaso tutambulira amina nolwekyo kutumiddeko nya bamuyitaani bamuyita mukyala Kyeswa Betty mukyala Kyeswa Betty ali mu America waliwo n'omukyala omulala Nagadia Jacqueline kati abo bwe batyo amina tubalamusizzaako nnyo bannaffe mwe bali kutugoberera tusiimira ddala era tuli beteefuteefu okusigala nga tubaweereza wano na walina okubadde wabeera oluusi okusomoozebwa naye ffe weetuli kanso ensonga oziwulidde Alhaji Nganda Kasirye Nganda mulya nnyama agenze mu East avudde mu West kyekiddako anti kakati isi abantu balema okutegera politics kibayita bwe twagenda mu 2005 twagenda mu byebiina ebyokuvuganya ebingi kati bwe tubigendamu ne tuba nga tulina okutegeera political party zeeyisa zitya political party engeri gye zeeyisaamu nti bakusindika awantu wonna ebanga ttiimu ya mupiira juzi twabadde ne musajja waffe bamuyita Dominic asamba midfielder Zobzlai musajja muhangale nga asamba midfield mu tiimu ki Liverpool tiimu eriemu tiimu si nnyingi mali student Uganda tiimu eriemu kakati awo waliwo n'ekiro kyenja okwogerako katono ku kya tiimu y'eggwanga ya Cranes tujja kyogerako naye kati namba 2 teyabaddewo namba 2 bamuyita Frimpong teyabaddewo tulina ne namba 2 omulala owa Liverpool bamuyita Bradley naye teyabaddewo ne bamuteeka eno tuli ffenna n'olwekyo political parties abantu bagenda ne bagamba nti oyo si weeno tamanyi byeno Mwamayanja eriyo omuntu ow'ekisolo ow'ekkotido owe Uganda manyi owe Kampala n'owa Kubezenga baawukana abantu abo ebyetaago byabwe byawukana kyekyawula abantu abo
infact abantu bagenda ne bagamba oyo si wa kuno tamanyi bizibu byaffe yi ebizibu ngaki naye nga mawulire gano wagawuliddeko agamulya nnyama okusala okuva mu west ogenda mu east nagawuliddeko nagawuliddeko naye mbadde ndiyinza okwogera ekikwatako yennyini omukyala kyamutayi mbadde munoonya kulwali sobodde kubanga mufuna naye amawulire nagawuliddeko era bwe gaba nga bwegatyo nga wagirira ddala abantu bagenda ne bagamba mbu oyo si weeno weeri babategeeza ki mukulaba okwo kati gwekiikirira abalonzi babategeeza ki anti kakati abantu bali badde balowooza nti bwe mbeera nga nze Geoffrey Mayanja katugeze nti mbeera mu west nga yewali amaka gange gye mbeera nti singa nkyusa ne ngamba nti kakati bannange kanzije mummwe aba east nzije mbakiikirire abantu bano aba east balowooza nti olw'okuba nze mbadde mbeera mu west gye mpangaalira ebirowoozo byabwe n'ebyetaago byabwe n'ebigendererwa byabwe nti oba oli awo nyinza obutabituukiriza kubanga sibimanyi nsiga kumanya bya mu west kituufu ebigendererwa byabwe gaki bigendererwa gabya ŋŋanguudo bayinza okuba nga oba oli waliwo oluguudo olwetaaga okukola nga gwe singa obeera nga oli mutuuze nga gwajja okulutegeera gwagiza okwesimbawo naye nga ate omulala avudde ebunaayira takulutegeera katugeze nti essaawa zino singa nva wano ne ŋŋamba nti kubanga nsinga kumanya nnyo nsinga kumanya nnyo Makindye division kuba mwe nsinga okuwangaalira kati essaawa zino bontwala mu katugeze oba Kawempe yinza obutamanya byayo olw'ensonga siwangaalirayo ne bwe mba mpiseeyo mpita mu buyisi kakati kyentegeeza abantu katugambe Makindye west bw'aba agenda omujjanjaba mu ddwaliro asooka kumanya dokita ono oba amanye ebizibu by'ekitundu ekyo oba nedda dokita ng'agenda omujjanjaba afaayo nti wa ddiini ye kimukwatako nti wa tribe ye kimukwatako nti amanye eby'omu kitundu okuviira ddala kati tuyina ministry tuyina bameba bapali tuyina ba minister ndoza balinga bwana mu batano bwe sijjukidde ana mu batano ana munaana ne tuyina district 15 kati buli district bagiwe agitegeera omwana waayo w'omu kitundu buli ssomero ly'omu kitundu baliwe oyo yazaalibwamu yabali kulira headmaster buli ddwaliro ly'omu kitundu baliwe yakuliramu waliwo nze ku lwange byendaba abantu nga byekwase oli bw'aba mubaka wa parliament ekisooka abantu kibalina okumanya omuntu kasita omulonda nga kansalo wa ssatu aba takyali wa kyalo bw'omulonda nga wa ssatu aba takyali wa parish aba afuuse wa muluka aba afuuse waki era wano Kampala wensinga okumanya bw'olonda kansalo wa ssatu aba afuuse wa division kubanga ayinza okubalako omwaka mulamba nga tateesezza bya paalishi ye bw'olonda kansalo wa ttano wadde mu Kampala n'omulonda paalishes nga 3 oba 4 n'ogeza n'omulonda n'agenda ku City Hall aba afuuse wa Kampala buli lw'olonda MP aba takyali wa constituency aba afuuse wa national kikyenjogerako omuntu asobola okumala mu parliament emyaka 5 ng'ensonga ye Makindye tezze mu ddiiro naye nga amazemu emyaka 5 okuggyako wagwawo ensonga ey'amaanyi webaleetera ensonga eri any other business oba bagiyita issues of national importance n'agambye waffe amataba gaakubye oba omuzira gwaguddeyo kyoyagala okugamba ataakulya mu kitundu ensonga ezo ez'amaanyi nti amataba enkuba yatonye nnyo netta ebirime bassa abantu kyogamba ataakulira tasobola bimanya bitegeera ataakulirayo aba tasobola bitegeera kyali badde kirungi omuntu kale akiikirire bw'ogamba ne bano balowooza kyekisse politics waffe kubanga omuntu ayagala Mayanja baddeewe yaba agenda ajja musalako akawungeezi yayagala Mayanja baddeewe
agwana agenda amuwa nga taweza biwandiiko bamuwa omulimu tuli ffenna ayagala muntu amutegeera kitegeeza system zifudde yensonga gye tugamba mu 7 system zifudde system singa ziba zikola tulina okuva mu nkola eyo nti omuntu yene gwe bataddewo bamukalamojja ayina okuwa ekyo kyolina kyosaanira okufuna kubanga system zikola ki weeziri n'olwekyo bwe kiba nga kituufu ekyamuli ennyama Alhaji Nganda Kasirye nti ava mu west agende mu east okubakiikirira oluvannyuma lwa honorable ani Derrick Nyeko okugamba nti aweerezaako kyaweereza muwagira nese kuwagira yenna yasooka kusaba yasooka kusaba eno mu west yes bwe yasaba mu east nominations ne zibaawo pala n'azijjayo n'azizaayo nominations zibona nti byonna kakati south no twogerera ati nominations zaggwa dda kati nominations ziba zaggwa nga yegala neyinyonyolako naga abanda nga njagala mumpe mu west era nga nakola bino ne biri ate kati essaawa zino yejjulula ati ogamba nti nagenda mu east gy'ataasaba mu kusooka nga ne nominations zaggwa mwemanya gye tuli mbya ddala bino tuli mbya ddala wasambako ku mupiira osamba ku mupiira oyinza okutuuka osanga munaana awo nga tegunnatandika ne musooka musambasamba mwawo kati gugenda okutandika ku 10 nga basita taliiwo ku 10 awo sita naayingirawo tebagamba nti mayanja jjamu engato eziwe oziwe sebitosi twalina omusajja nga layinaapo omukulu yagisomedda kooki naye nga tegunnatandika nga wano nga tegunnatandika abatankoze bubi abakoze bubi n'eki kyetunoonya kukola gwe bubi oba kuwangula ffenna wamu nga ttiimu nze abandi saatya abankoze bubi anti bwe buzibu gwe wajja lwa bibyo ffe twagala wini ya nuupu ffe twagala kyembanjaga kize kunkola bubi oba ttiimu kuwangula oba ttiimu kuwangula bandekemu bankole bulungi ttiimu bagikube oba tuleete omutuufu tuwangule in fact awo wali ekinyusi abantu ebyokuwangula tebibakwatako ngule naye nga ye yasambye era abawagizi abo olaba wadde mu Uganda tulina omwana bamuyita Allen Okero mumanyi mumanyi atanga bulungi eddiba naye kati omuwagizi asobola gamba mbwa Allen Okero kati yakasamba emipiira 3 temumpita busimuleke nange ensambemu omuwagizi mu kirasha mbwa ayagala kusambamu mbwa Allen Okero kati guno gwa Somalia bagumpe kubanga nange nsobola okuteeba Mozambique yagusamba twakubani awo waliwo bulala gwe twakubaawo oba Guinea Bissau tuyokubani tuyina betwakubaawo babiri awo netubadde Mozambique netubadde ne South Africa twakuba omupiira awo South Africa katolina gamba lwaki Allen Okero asamba 3 kati kambuuze Okero teyasambye mu timu ya kyani yasambye omutaliba professionals enkulu teyasambye ab'enkulu nga tebayomba Choyo yasamba asabye muchani ate mumuleta neno mu qualifiers World Cup muli gaba fete tuliyo ona Allen Okero muli enyama Nganda Allen Okero fe twabayina abaana nina musajja wange Kasubi awo nasomera primary agisomera Kasubi twalina musajja ffe gabamuyita Bob King Bob Matovu kati yasambanga fe twasambanga junior internet open Matovu nga akuba mu junior internet open ngati twayombanga kuba yali akikuba nga kuba mu junior internet open ngazo nazikuba ngazi kuba mu fe ngati twayombanga yekibuzo lwaki Allen Okero tebamuyombesa bwe watoyombesa Allen Okero nti lwaki yakubye mu yakishani nakuba ne munkulu ya World Cup kakati ne muli enyamba asobola okuba so kuba eno mu west kirya mu east nakuba volley nakuchanga nakuba kubanga abadde meya nga atwala byombi ensonga zayo zo byazimanyi abadde meya wa east ne west naye kakati ku lw'ekibiina kubanga eno gyagenda mu east
naye abadde baliyo era abadde bambadde kubanga tukimanye bulungi nnyo nti omukulu Derek Nyeko ye yavaamu Moshi naye n'avaamu naye mulimu abasigadde mu ndowooza balinga basatu nga kwe kuli ne omukulu ono era akola ku TV Tafu B nti nabo bamaze ebbanga ddene nga bakuyega bateekamu akalulu okamanyi kukubisa bipande kukola bino wano nawali ogenze wano ataddewo ssente okoze wano ogenze wano tikakali ate okugjayo omuntu eri gy'abaddali nga bwe nkugambye nti yasaba kirala yasaba walala ate mumugye ate mumuleete tolaba nti bano obo bali azizza amanyi olwedda ababaddeyo ebbanga lyonna nga bakuyega n'okusaggula kaakati kyewaboogera ekyo nti era twakubye ebipande mututunulemu naffe tuli bantu ensonga ebeetegerekeka ebeetegereka nti kakati gwe okusamba omupiira ku kisaawe era kwesookawo bwesose nti gwe wasoosewo gwolina okusamba bwe kiba si byakwesookawo nekira baba weeyinge obuzito bwabwe ne muli ennyama baba weeyinge then tulabe ekigenda mu maaso baba weeyinge twatwala ttiimu kabiriiti tetwagala ttiimu yagamba mbo kwatibwa muntu kisa gundi Zaala Luyirika naye yali yasaba eyo mu West n'addukayo Mulyenyama kati naye adduseeyo kyekiri mu Makindye naddala Makindye West buzibu ki obuliyo nekyabaddewo baŋŋambye waliwo meeting eyabaddewo bakansala bonna baafuna kaadi za NUP mbu batudde bwe batuula ne bagamba ku nsonga ezo bazisalira amagezi bakansala bonna ne bagamba tugenda kanoonya Mulyenyama Veno Deri Veno Deri kati ekya Zahala kyalimu nti okuba naye yali sipiika ne bagamba nti engeri gy'abali sipiika asobola ekya Kampala ndoza yesimba ku kya Kampala ne bamugamba agende avuganye n'olwekyo ndoza embeera eri mu West awo Makindye West kubanga bw'ogambye Zaala yaddukayo Mulyenyama wuyo avuddeyo kakati ki ekiri awo e Makindye West kyendowooza nti oluusi ebigwa tebiraze kwa ekyenyeko tetwakimanya ebigwa tebiraze ndoze kikivaamu ebyo waliwo yaŋŋambye awo nti naye Geoffrey yambuza kibuuzo naga nti naye Nuupu eva mu bizibu edda mu bizibu tukyali mu nsonga za kaadi wonna ayogera bino oli ayogera bino n'ayogera bino kyokka ate nekino ate kujja ate kakati ono gubawadde wano gwe balowooza nti gwe bagenda okuveetingira wano ate naye akyusa dde eno adde eri obuvuyo obwo nga bwe nagambye ebigwa tebiraze twafunye ekizibu mukulembeze munnaffe gwe tuba tumanyi tugenda kumalako naye teyasobodde n'akoma mu kkubo kyabadde kitegeeza tulina okukola ki tulina okuteekawo omuntu kati nga Nuupu buli mu ngeri yonna omanyi ekifuula political party y'amaanyi si butenganga bizibu si butafuna bizibu nedda ekibafuula ekyamaanyi ekifuula political party ekyamaanyi kweŋŋanga bizibu n'ebifunira solution yenjawulo yokka kweŋŋanga bizibu n'ebifunira solution yenjawulo efuula ekibiina ekyamaanyi n'ekitali kyamaanyi n'olwekyo ebizibu byo bibaawo challenge okusoomooza kubaawo mubadde mutambula Honorable Nyeko Derek agambye nti akivuddemu ate y'omu kubadde ab'amaanyi kati mugamba tukoze tutya mba mulina okusolvinga ekizibu wadde ebizibu bingi nina kino kizze naye byonna ekibiina ekikula eky'embavu eky'amaanyi bwe kiri bwe kibeera kibeera n'okusoomooza okw'enjawulo Mulyenyama n'abatatagadde nnyo kubanga yasooka n'agamba nti alumba wali Erias Lukwago era ojjukira bulungi nnyo beetwalawo emisinde ne beweereza ebigambo awo era nga gamba nti Kaggwa Kekeetonye ye yalayira agamba nti ebisanja bye bibeera bibiri wonna waanaabeera agamba nti Makindye ekyobwa meeya ebisanja bibiri kimala kati alumba ntebe nnene ey'obwa road meeya kati mukubeeraawo atagadde agambye kati nzize Makindye West kati ajizaawo agambye kati Makindye West ate muvuddeko kati ngeze Makindye East Mulyenyama ayagala ki ekituufu nga atagadde nnyo tabuzeebuza abalonzi nedda Mulyenyama wa mutima mulungi ogwo si mutima mulungi ate muwulize ekiro ayagala nnyo ekibiina kye atya kyava yeeyagaliza ennyo bw'agamba nti njagala bwa Lord Mayor ne babutunamu ne bagamba nedda togenda ku bwa Lord Mayor buveeko olwo abamujeemu abayagala ekibiina kyo baba batakyagala
bamugamba bave ku bwa Lord Mayor n'abuvaako abakoze bulungi eri ekitebe oba nedda abakoze bulungi oba olyawo n'agenda mu West n'atandika okuvuganya West nekituuka ekisano bagamba ddi nedda tufunye ekizibu va mu West genda mu East abakoze buzibu ki muwulize mwana awulira muddu awulira era ayambako ekibiina wonna ne bali mugambye Kalamoja nti we Kalamoja avuddemu ne bali mugambye nti Kalamoja yali parkinze parkins n'alumba oba te assignment bamugambye ono East muli enyama gwe mmanyi ne bali mugambye Kalamoja yali badde aparkinga parkins bintu bye n'alumba Kalamoja ebintu ebibeera okusalawo kwonna ni akukola kubanga olingana zetu ekibiina kino omukono munene mukusalawo gamba abantu kati gwe veno deno kola boti veno deno okusalawo kuno kukolebwa kibiina kukolebwa sekretary general kukolebwa ng'omuntu mutugaga kati muli ennyama yeesazeewo kukolebwani omuntu okuva wano gwe dda wano kati kyusa kati dda wano va wano kukolebwa muntu yennyini muntu yenna honorable yagukola kubanga kiringa amaka abazadde baffe batata baffe baba mama baffe batugamba mwana kyali awo kati ni nupu gamba mwana kyali awo omwana ow'empisa omusirisi nadduka n'agenda yemulya ennyama ekibiina tekisalawo nekigamba bwabbi mwana kyali awo omwana omuwulize mulya ennyama najja najja ndabuuza kye bamwagaza n'akikola yamulya ennyama yakisaba ate bino ebigambibwa nti ku babiri Zahara Luyirika ne Shamimu Malende kuliko omu gwe baagala okufubutula ate wali ku kya Kampala ate bamuleeta wane Makindi wabadde mulya ennyama mu West wabadde nti bagala kujjawo omwawo bajjawo akakatubagira akali awo bamuleete eno nenga tejjukira ne mu kumuleeta eno jjukira waliwo Musiri David waliwo incumbent Alan Sewanyana waliwo omusajja waffe gundi Haji Ntege Faruku ani omulala awo Musiri David mwogedde ebebo kati bagala kumuleeta bamugatta wano badde babeere bana mulya nganda Haji mulya nyama wavudde mbwembiwulira bakyogera n'ebyo boogezi bigambo si kituufu oli avuganya ku kya Kampala simusubira simulaba ate kumuleeta eno simusubira kumuleeta eno kyendowooza nti bigambo bugambo boogezi bigambo era abo bagenda okufaafagana kuba kitegeeza mu West kati abasigaddewo wasigaddewo Sewanyana incumbent wasigaddewo Latif Sebagala Faruku Ntege Faruku yanti ba Luganda era family ye noli bebo bebamu ye Buganda woli ali ekawempe azoba namunegena kati ne wabeerawo njogedde Sewanyana Faruku ne David Musiri beba abali meja abavuganya nolwekyo nze ndowooza kwabo kwe kugenda okubeera n'atwala kadi neze sinzazigaba nemba kubanga nzazigaba Sewanyana ye taliko kadi taliko Musiri ne Faruku kuba kubeera lwaki ate incumbent omujjako incumbent twayogedde ne ku bigambo by'Oluganda tetunatandika nti waliwo kye bayita nopo nti incumbent ye just yeekulubeseza ku nopo yeesembereza nopo kwekulubesa kwefaananyiriza kwesiba aha omulandeka kasondeka kyakuleeta ebizibu wano era ndowooza omukulu naye akimanyi yateeka okuba akimanyi naye nga ku Faruku ne Musiri ndaba kwe kubeera omu abagenda okugenda n'ekintu ekyo okay kale nga tuvuddeyo eyo wetwogerera olunaku olwaleero wayiswa mufumbiro
ab'ebyokwerinda naye bamaze ne bamukwata era nga abadde agenze babadde bagenze ku nsonga ez'abannakibiina kuli Eddie Mutwe Akirewo Kivumbi Bobby Giant babadde bagenze okweyimirira naye nti yabadde agezaako kubanga avaawo ng'obudde bukyali kubanga abadde alina ensongerezo ez'ekibiina zabadde addukamu kakati awo mu kufuluma awo ab'ebyokwerinda abadde mu ngoye eza bulijjo ne bamusula mu mmotoka eya Nuuwa ne bamutwala emisinde miyitirivu nnyo essaawa zino era nga tugenza okujja wano oba oli awo mbadde sinaba kumanya wa bamututte essaawa zino naye nga akwatiddwa kinaakoma ddi ab'ebyokwerinda okuvumbagatira nga bannabyabufuzi naddala b'opposition mu ngeri bw'etyo kubanga bino bimuze mubyogera ebbanga ddene nti poliisi amakubo ge muyitamu okukwata abantu bano makyamu ate nga oba oli awo osanga nti walibaddewo n'okuddirizaamu kuba katula nti kati mu kaseera kano tolekera kaseera ka byabufuzi naye okuba nti abantu bajja ne bakwata mu ngeri bw'etyo kino kigenda kukoma ddi kisuubirako makati kindabikira ng'ekitandika obutandisi kizze kyogerwako mu bulu bonna obuwedde ne kyogerwako ne paka mu kkooti ensukulumu okuwamba abantu ekiwamba abantu ensonga eyo ffenna ng'etunyiga nnyo nnyo n'olukyengeri gye tuyingidde kati akalusupa nsuubira ekintu kino okweyongera obweyongeza sikisuubirako endera n'akatono kuba kati emirundi egisinga amawuli g'ensi y'okufuna abadde akwatiddwa nga twaliddwa ku poliisi ewandegeya ensonga lwaki bamukutte badde tedda bakubanga eyogerwa naye bw'obanga okwata omuntu alinga wayiswa lwaki mumuteega buteeze n'abasajja abambadde ebigoye ebitakwatagana limukwata ne mumuyoola buyozi kukyolesa okuvumbagatira lwaki kubanga baddembe okuwandiikira nuupu ne bagamba wayiswa omufumbiro tukwetaaga ku lwokubiri era naye reportinga lwaki omukwata mu ngeri nga mu ngeri ey'obukambwe ennyo ey'ekibwatukira ne okuba nti omututte mu ngeri nga ya bukambwe ennyo okusinza ababaddewo nekyo ndowooza nti one kitandika butandisi two abali mu buyinza bagezeeko okufuga okukwasa amateeka amatuufu ebyokuyoola abantu byeyongeredde ddala era byongera okuba nga bitiisa abannayuganda olowooza ki ekimukwasizza Waiso Mufumbiro Waiso Mufumbiro mwogezi wa kibiina kya NUP deputy spokesperson NUP omulimu gwe kwogerera kibiina era ebimukwasiza bitekoba ya politics ola sinazuula ki kyenyini kyakoze sikyakoze kye bamugwetekako kye bamujwetekako ekyo bamujwetekako kye tulaba kubanga tumanya era bakireete bakisome kooti zikola ogwazo nekyendowooza nti talina kyakoze okujjako okugamba nti wayogera kino oba kiri ate ng'oli nekitamujumira kyendowooza kati bwe tudda kuba no bannaffe Bobby Giant omukulu Eddie Mutwe Akireewo n'abalala bonna nga bwe balitiddwa mu kkooti olunaku olwaleero ekigambibwa okuba nti emisango emikulu egibavunaanwa kwe kwambala ebyambalo oba oli awo ebifaananyirizaako ebyamagye kule enkofiira ne ovulo bano abalala kuliko n'emisango emirala egy'emasaka byonna nga bwebyogerwa simanya mbu bagenda mu kuziika bakuba n'amawulire ne babatwalako ebintu byabwe n'ebirala ebifaanako ng'ebyo naye bwe tuba tutunuulidde ensonga y'okusangibwa n'ebyambalo ebyefaananyizaako ebyamagye bibavunaanwa kubanga omukulu Felix Tulaije yabadde ayogera nga beebuuza Bobby Giant gyali n'agamba nti ffe tumulina wano kubanga y'omu ku abo abakulemberamu parade eri Kavule era parade eyo bagirabikiramu nga bambadde ebyambalo ebyefaananyizako ebyamagye naye nga ate tulaba waliwo abayimbi abamu naddala mu ggwanga Dr. Jose Chameleone nakamulaba ndowooza ne Wikiti Nawera nga ali mu kifo kimu ekisanyukirwamu naye nga yambadde ebyambalo okuva wansi paka waggulu ng'ebyambalo nga bifaananira ddala ebyamagye n'okwawukanako buno obukofiira bw'eni UP ne ovulo naye nga byo bifaananira ddala naye ye bw'aba nga ali mu sseeryo ye lwaki abatavunaanwa ate bano abalina oba oli awo bibayinza okugamba nti n'okubigeraageranya ennyo kikutwalira obudde buwanvu omala kunnyonnyolera nnyo gamba nti bifaanagana ate bano babeera nga bakwatibwa anti ensi yamancholo mwa mayanja nti emirundi egisinga amateeka
bagataputa kifula nenge kusinziira kwani gwe kagenda okwata era ani ayogera now mukulaba okwange nti abateeka gabaddewo ne balwanyisa eriya court martial era nga boogera era nga ennyingo nga mweri egamba nti bonna osangibwanga n'ekyefaananyiriza ebyambalo by'amagye oba ekiri kyonna preserve y'amagye onookola ki onootwalibwanga mu kooti y'amagye naye nga obuzibu bintu bingi ng'amagye gabikozesa ne sectors endala zikola ki zibiyambisa now uniform emyufu uniform y'amagye gaawa aga Uganda n'akakofiira kennyini ke baleetanga tekaliiko logo ya UPDF naye kakati awo wetufunire obuzibu nti obwenkanya bulina okubeerawo oba bwebanga tteeka buli omu akwatibwa ali akola ki avunaanyizibwe ne sikwatako omu ate nooleka ki nobola ate n'ekira bye baba mbadde kati nga bolaba parade parade zibeera ku makyaki zibeera ku masomero zibeera wantu wonna wonna kati naye oli asalawo okutwala ekyo kati nga nze mu kulaba okwange ndaba nti waliwo obutali bwesimbo naddala ku bantu ba Nuupu nti ebintu bino byewakutte nabyo kubanga kati kambuuze abantu basanga n'ebintu ebyenjawulo nga batabo si bajaasi era tufunye ekizibu wano nti abantu bagenda ne babbisa emmundu eya gavumenti naye ne batamutwala mu kooti y'amagye naye nga badde kondo kiro naye nga emmundu eyo ya gavumenti era tulina kuba naye atali musirikale omuntu agenda abba ne bamukwatayo ne bamutwala mu kooti eza bulijjo ez'abantu ba bulijjo kati awo kyendaba waliwo kyekubirira ow'amaanyi ennyo mu nsonga ze kwambala ebyambalo ebigamba okuba nti byefaananyiriza ebyamagye mukulu Felix Kulaje yavuddeyo abantu bagenda bamalawo bumazi kubanga yagambye nti bajja kukwata buli omu era bakyogerako ddaawo mu buli erabikira ku parade kino NUP eteeseteese kukikola etya kubanga bagamba nti bagenda kukwata buli omu eyali ku parade eyo era nga abamu bakwatiddwa abamu ne bateebwa abamu bakyaliyo kati nti ekiriwo kiri nti buli yali ku parade okumukwata nze ndaba tekikola makulu kubanga kakati nti ebbanga liyiseewo erimalira ddala kati otandise okukwata abantu ng'akaseera kayitola kuba period gye tulimu ya politics kati simanyi ebibalo byabwe yageza kukwata abaana bamalamu naki n'ebino ebintu byaliwo ate balonda mu bulonzi ne bakwatayo kyogamba nti ka video bagenda balabayo omu balondamu omu gwe balabye abanguyidde okukwata olw'ensonga ezimu oba endala eyo gwe bagenda naye naye nga ze kyendowooza nti kyebakola kikyamu ne kyendowooza bajja genda maaso ngeri bakyakwata ne ku nsonga endala entonotono kati bwebaba nga bagendagenda mu maaso nga bw'oyogedde kyakiteekeddwa okukolebwa bino tebigenda kumalamu abaana amaanyi okwenyigira mu mirimu gya NUP omuntu eyingira struggle bayagiyingira era abamanyi lwaki yagiyingira era yali amanyi nti ebyo bijja bibeerawo n'olwekyo ekyo tekisobola kubreakinga bantu kugira nti bagenda kuba bava mu struggle kubanga struggle liringa front line agwa yagwa abasigadde musigala nga mutambula nga basonga mbere lwekyo sinalabo kisobola kubanga kiggwesamu abaana amaanyi okuba nti bajja kwetaba mu bya struggle kubanga bino ebigenda mu maaso biriwo ebityo okay kale ensonga za Dr. Besigye nazo zigenda mu maaso waliwo amawulire of course agagezezako okufuluma awo nga galaga nti kano Dr. Kizza Besigye tuli bulungi madam tuli bulungi nti ensonga za Dr. Kizza Besigye zigenda mu maaso nti kigambibwa okuba nti no essaawa zino wetwogerera mulwadde nnyo takyasobola nakwewanirira embeera gy'alimu nzibu nnyo Dr. Kizza Besigye tujjukira bulungi nnyo nti yakwatibwa mu ggwanga lya Kenya gyali agenze ku mikolo gya munnabyabufuzi omu ng'alina emikolo gy'esayidi eyo nakigamba okuba nti bamukwatira mu woteeri okusinziira ku gavumenti yeegamba nti yali alina olukwe olw'okubanga bamuguza ebyuma ebikozesebwa omuli emmundu okusobola okuggyako gavumenti ya Mwai Museveni n'okuteesa ebirala nti bye byamukwasa kati kwe kumuleeta eno e Kampala ne bamuteeka eruzira awo kati gyali essaawa zino naye nga amaloboozi gabadde mangi nnyo aleetebwa mu kkooti okusaba bbeeru ne bagaana omuwa na biki byonna kye nasembayo okulaba nga bagamba nti omulamuzi ali mu musango gwe
ntikati okusaba Beru na biki nga bagamba nti tebamwesiga nga bo bannakibiina ne Kano yennyini kati simanyi ensonga bwe yakoma naye ng'essaawa zino abadde akyali mu kkomera naye nga bagamba nti muyinnyo gavumenti ki kyeyagaza Besigye? One kyonna emisango gye baprefaringa ku Kano Besigye bagyogera ne bona bamwongerako n'emisango ebirala ne pointi eri emu nti twalina wano omugenzi Segirinya Muhammad ayalwala ne bagenda okumukugira afune obujjanjabi ekyavaako n'atufaako grounds z'okuwa bail zitegereka bulungi emu ku zo ya advanced age ng'okuliridde endala ku yo kwe kuba nti nti oli mulwadde n'obulwadde bwo tebasobola bujjanjabira luzira tebasobola bujjanjabira bwetaaga genda wabweru yemu ku ground nayo ground y'amaanyi ground endala kuba nti olina bagenda okweyimira facilities nga bazitowa eyo ne ground ereeta omuntu okola ki endala ground okuba nti togenda kutataganya musango eyo ne ground kati ze ground eziri major nekyewunyisa nti eno ey'obulwadde yetegerekeka nti watyaga afiiridde mukomera nga twakamala okuba nga tufiirwa Segirinya watyaga afiiridde mukomera nekyo kyendowooza nti ensonga ezo zigoberera baali badde babeera bakisa ne bamuwa beeru n'agenda ajjanjabwa najja n'asobola okuba nga akomawo okweza abantu be kyendowooza nti Dr. Besigye tasobola kudduka tali basobola kudduka era ajja agenda bamujjanjabe akomewo agende maaso n'emisango gye kyendowooza nti enkola esinnoŋŋamu enkola tulina okuba nga tugivumirira ffenna olowooza mu kino kyekiri emabega w'okugaana y'okuwebwa ebyekwasibwa bibadde bingi awo kino kiri nti abalamuzi bonna b'otunuulira nabo bali ku buzibu abamu ku byo baagala kuvaamu omusango nti emirundi gyonna gyazze beekwasa ensonga ezitazitowa bulungi eziraga nti oddayo kino kibuzeemu kino tujja kuba bweteesawo n'ekirala kati kye beekwasa kyennyini kiyinza kuba nti ajja kutataganya obujulizi oba ayinza okudduka ndozo zaali badde pointi enkulu ezo tataganya bujulizi oba n'okudduka neteripootinga naye Besigye y'omu gwe basinza okuloopa mu ggwanga muno n'okusibwa emirundi emingi n'okubeera mu kkomera emirundi mingi nekyo sirabawo kyali badde kibatiisa sirabawo ground n'emu baali badde bamuwa bail n'agenda ajjanjabwe n'asigala ng'akoma mu kooti mpuliddeyo nnyo amaloboozi awo gagamba nti Besigye alinga asuuliddwa opposition tewali mbeera eteereddwawo tulaba bannaffe aba PFF mu kibiina mwagwa tulaba nga nabo bali ku byabwe bagenda mu maaso n'obukulembeze baabwe batongoza ekibiina bakitongoza baba bali mu kusimbawo bakulembeze kati abantu abatunuulira ensonga balinga abagamba nti oba oli awo omukulu ono basuuliriddwa nnyo nti ate era ne akulembedde opposition NUP naye nti tebafudde ku Besigye tewali kikoleddwa mwakanga mukaawo ne mukanga mukaawo kati mwamwerabira ddamu tugenda 2026 kulonda sirowooza nti kubakanga emirundi gyonna babaddewo n'ensonga ezo zatuuka mu parliament era ne mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'abeerawo emirundi mingi tulabye nga Kyagulanyi honorable agenda mu kooti agenda mu kkomera ogenda okulaba ku Besigye ekiba kirabye emirundi mingi era mu kooti ebbanga lyonna Nuupu ebeerawo omukulu ayinza obutabeerawo ne bano Secretary General David Louis Lubongo era abala babeerawo nekyo tewali kye tusuuliridde naye nga boolaba nti ennyumba ekutta omuliro eno bali eno Nuupu eno mufumbiro bamukutte eno katulina abantu bangi kubanga Besigye ali mu kkomera naye bano ba Nuupu bangi abali bojjeko bano bakirewo n'abalala bonna n'abalala bangi bamacete bani gye bali mu kkomera nekyo kiraga nti Nuupu tesobola kuvaamu Kizza Besigye kubanga ffenna tuli ku lutabaalo lwe lumu tebasobola muvaako nekyo tetubasuulidde n'akatono tutambulira ffenna wamu kwegamba tewabaddeewo mbeera ya bulagajja avuga nti oyo ali mu bibye tutumuleke siginagirabawo siteriiwo kuba nalabakawo ne mukyala we bibini byanyima mukusooka yateekangawo nnyo embeera naye kati naye alinga eyabivaako kuba yabeerawo nnyaawo nadde eno nadde eri ku media ng'omulaba omwami wange naye kati essaawa zo naye yasirika struggle nti bwerwawo bwana manja nga bwe nkugambye abaana bangi abakwate Nuupu eweza abaana nga abasoba 50 abakwate abali ekigo abali ekitali abali eruzira
kati abo bonna buli kanaku bajja mu makooti abala tebamanyiddwako namayitire kati bwe buzibu nti oli ayinza okugamba nti obeerewo yesu obulina okubeerawo batuufu ndiye tunaakola tutya okwekutulamu eno n'eno nenze kati nja kubanga nkulaga muko tujja kulaganga abantu wano buli wanaabanga Kano Kizza Besigye aleteddwa mu kooti nja kulaga nti tubaddeyo ono nono tubaddeyo ne bwe twegatta awamu bwe twegatta yali parliament nga evumirira ekyokwata Kano Kizza Besigye fene twaliwo n'olwekyo mu kulaba okwange twongere kulwanira wamu fenna wamu tulabe nti bano bakyalira bano bakyafu bafene tuli bankyukakyuka nopo enonya nkyukakyuka FDC enonya nkyukakyuka PFF nayo enonya nkyukakyuka nekyo siraba nsogala kitetukwatira wamu mu ngeri ya okwegattaga maanyi netambulira wamu era eyo nsoga ntono nnyo nga tubadde twegatta tambula tujja kwongera okutambulira wamu sirabawo nnyo njawukana eri abo abantu gye boogerako olowooza opposition teyali taddewo embeera kuba mpulira amalowooza ag'enjawulo kakati opposition yabadde ttakawo embeera nti okusinza ku Besigye byakoledde eggwanga lino ku opposition n'ebirala byonna nti mwali badde muzira akalulu nga mugaa nti Besigye bw'atava mu kkomera oba bw'ataweebwa bail tetujja kwenyigira mu kalulu ka 2026 ffe ng'aba opposition tetuyinza kukikiriza genda mu kalulu nga Besigye akyali mu kkomera eyo oba okoze ensobi oba okoze era ey'amaanyi DP yakikolako ndooza 96 negaana okwesimba omu tebitegeera tebajja wadde n'omu bonna baakomawo tebaddanga ngulu tebadda DP yagamba nti ffe tukazize wane Lubaga South waliwo omusajja bamuyita Damian Lubega n'agamba nkazize fe aba DP teyajja Kennedy Lukyamzi n'ayingirawo wano bawasolwe bonna kwekujja omanyi lwaki abeesimbye okuba president bali 15 bajja abeegwanyiza kati bwe ebibiina ebigundiivu NUP FDC PPF bwe mugamba mbu tebogenda byetabamu mwami 7 tabanyega Katumba Oyinga bawoominga nga bazambala Katumba Oyinga awoominga ne banna abalala ogenda okwekanga nga abantu abeesimbye bali 40 ngera kaluka genda maaso ekyo eddo yo mba mukoze era yenyini ebekoleddwa yenyini nene ddala abasajja tebalina nsonyi tebalina nsonyi omukuba yesimbawo ate ne bagamba akawedde ate nga teriteeka n'olwana ote kubanga waganya okeesimba okeetabamu tosobola tugenda keetabamu wamu bakabbe bulungi nga tulaba bagamba omusibe munamulaba luvannyuma ali omusibe munamulaba luvannyuma tukeetabemu ebinaava mu tulwandagane nabyo naye okuvaamu ti tetugenda kwesimbawo ekyo tekiriiyo ekyo tugenda kwesimbawo ate nnyo kale ezo nga tutale ku mabbali tunaatera okumaliriza ndabyeko nnyaawo amawulire agazze twakola emboozi wano eya Shamim Malende era ne bagamba abo Shamim Malende omwami naye naava naye n'abakubi ayogera awo twabimugerako wano naye otogera essaawa zino olwo amawulire agazze nga galaga waliwo enjogera egamba nti ewali omuka tewabula muliro amuli gavudde nnyo nga galaga nti nno omukulu bamuyita Rain wamawulana and Rain yesi naye ayagala kaadi ya ABMP erubaga awo iziti erubaga north erubaga south yes kakati amuli galaga nti kakati yali mu mitambo gya Mushala Shamim Malende era mbwe essaawa zino n'emikolo gitegekebwa mu nkukutu newankubadde omukulu yafuddeyo n'abyegaana Rain naga nti si bituufu naye nga muli gatambudde nnyo ku nsonga eyo wabiwuliddeko nabiwuliddeko n'ekyomanyi si bituufu sisuubira nti bituufu nti Rain nti emikolo gigenda mu maaso bali muteeka mikolo mu nkukutu awo emikolo gigende mu maaso embaga endongo bakoone sisuubira nti kubanga bwe kituuka ate ku mikolo endongo ekaabe ekyo ate kiralamuko wakati nga twolekera akalulu ekyo kiralamuko kubanga nze nabiwulidde nenkubira Kanso Malende naye teyakutte nenkubira Rain naye teyakutte kati atogambye Rain agambye si bituufu katugire tutwala ebya Rain nti siki si bituufu
ne Rain bwoba omanyi nti si bituufu ate omukolo kati ogenda gusazaamu ogenda kola oti kati abagenda singa weegaana ng'ate bituufu ati kubanga kwegaana lubuto kati lukula ludda mabega oba mu maaso bulungi nnyo kati Rain bw'aba agamba kati bano baba bagamba nti bituufu Rain agamba si bituufu kati abanga babaga bagamba nti emikolo agenda gisazaamu oba jijjaku emikolo jijja genda mu maaso ate ng'era si bituufu wano tulina abayimbi baffe wano tubadde ne Levikson Levikson ng'alina omukyala bamuyita Desire Luzinda Levikson muyimbi wa gospel Desire Luzimba yayimba nnyimba za Sachula naye kati naye yayimba gospel naye mu kukyala kwabo ebigambo byajjawo nti ayi bakyadde ne babuzanga Levikson sebo mwakyadde n'abyegaana Desire Luzimba of course tebamubuuza kubanga tabeera wano yo emikolo kasita gy'okukyala bwejaggwa inaabuuka n'agenda naye nga babuuza nnyo Levikson kiki nti n'abyegaana kati wala ebifaananyi ebyafuluma awo kyava agamba nti twali tukola video shoot kakati ne bakitwalira awo twagenda okulaba oluvannyuma ennyo kati ffe tuno tuzze tugenda nedda twasooka kulaba proposal kati wamwegaana kati tulaba proposal buno okubye vivi omubuuzi onanfumbirwa ekyava mu vivi bya proposal kwanjula nambaga naye nga mu kusooka wali babyegaanira nga boolaba bino anti era nga wetugambwe gambye nabino katulindeko kwayinza okuba nga Malende bamuyise mu kiba kite batya muki kusiini nga ze kuzannya muzannyo kigaana nga bantu bye balaba naye bwe binabeera bya ddala era tujja kubanga ndabye nnyo wano n'abagenda ddala bakuba n'embaga n'oli nasigala nga insistinga mbu nedda yabadde content mbalabyeko wano mbeerabira abayimbi mbeerabira naye n'abayimbi nalabira nga bakubidde ddala n'okwanjula kwennyini asala bagamba nti content yabadde content kyokka tera n'aba content mwebali kati nga wano waliwo gundi yabeera mu luyimba ono gundi ono omuvubuka gwe bayita mutabani otamali mirundi junior tamali junior yaliko mu luyimba olumu abantu era balwawo nnyo okukitegeera nti yaliko content nondo naye bwaba content baleka bakyali mu rehearsal wali wamuhanji wamuhanji bayitawo batya ku comedy store comedy store nabatulyawo ng'ekintu kyedomodde ate kati bonna bahonalepo ndayagala kuyingira parliament ndayagala kufuluma bwe bityo bonna bahonalepo kati obajja naye katulindeko tulabe ensonga ezo katulindeko tulabe ensonga ezo ennaku z'omwezi leero ziizino nga tumaliriza ziri 8 tuluze ennaku ntono nnyo kwizi ennaku 15 mu nnaku 10 kiba kiteeza tuluze ennaku ziri 12 okutuuka ku nnaku z'omwezi 15 siwe bagenda okubeerera vetting y'abaka ba parliament mu NUP bagambye wakati wa 15 18 okuva 15 paka 18 kati obudde obunabona list zijja kuba zifuluma awo wonna akaka akeeru kagenda kufuluma akeeru kagenda kufuluma akaka akeeru ne walobyolaba kozi nagamba wali Lukwago ne bali mwezo yinginiya yawo nawo twayogera waawo nina wano waliwo olaba ng'abantu bagenda kufuna kaadi kati Kawempe muntu wa wantu omumanyi muntu wa wantu oyo agenda gwa Minto Nalukoola abadde naye yakatunnyayo anti kakati Nalukoola abadde yakagendayo kati kyembuuza Nalukoola gundi yamuwabira mu kooti ani omukyala ani oyo omukyala Nambi Farida Nambi Farida yamuwabira emisango gituuse wakati kiba kikyasoboka twajulira bayinza n'ogusala nga Council Nalukoola amaze n'okulayira ekisajja ekyokubiri akagenda musango teguvunda kiba kikyasoboka ne bamugamba okusinziira ku kalulu kali ku election eri tukusazizaamu ddayo mulondi ate omusazaamu oti ate kano nga yakawangudde mwalaali kati baba bwena gukola batya siga gumusinga anti ge mateeka kiri Farida Nambi yawaaba kiri wa Kisanja kiri ekyagwa
kino ekimaliriza kati Nalukoola singa wangula ekisanja ekijja nga bwagenda okuwangula n'agendayo n'alayira ajja kuba atambuza kino basala ate kiri naye nga tete basala kino kyaliyo singa gwe musinga wano wenjagala oguliwa nti kakati ssebo gukuse mu vi akalu kaalimu emivuyo bakola batyawo era basobola okugamba nti oba kale liyirirayo oba omuntu oba bikidde ate tewali ne electoral commission yene obikola kati baagala bakole batya wano gwa Katolomwa bagusaladde bagusala buze butwezi tunafu anga afudde bagusala afudde mpozi bagusala afudde soko keberekawo soko keberawo jikira nga afudde soko njigemu amapesa nyigamu wano omusago gwa Katolomwa nyigagenda ku Google tukakase bulungi nenzikira nga gwe basala nga afudde nendowooza mulito gumpeddeko temuli muliro ndio gumpeddeko gweddeko neche neera bajja kola ki bajja kugusala nga Nalukoola hodalwa alayidde basale guli anti yes bajja kusala guli naye nze ekibuzo kyange kiri nti bwanga bagenda kusala guli gwenza kusalibwa gutya singa Nalukoola God forbid sigamba nti gujja kumusinga oba gumusinge naye in case nga guba gumusse mu vi gwizo mu kamufi ekibonerezo kibeera kitya ate kibonerezo kyaki bayizo gamba gwakusinga ne sasula engazi sasula sente sasula damages oba ne sentolo zakozeseza gwakusinga kati ono yaba afunidde muwa aliwa kubanga yekigendererwa ki kyakulaba nga kulonda kuddibwamu oba afuna obuwanguzi buyinga bwayinza okulowooza no waliwo amateeka ekintu ekibeera overtaken ne circumstances nga tukyasobola kuloopa nga wali overtaken gwali overtaken ne circumstances nga oliyenda okulooperawo ate notajja mu bwangu kwejo emisango egisinga gya civil giba ne time limit gibako obudde bwagyo kakati awo kibanga bya bulijjo tusobola gamba waka nti wakedde kubacha kuvaayo ne balya breakfast nga toliiwo ne balya ne lunch nga siriyo nga toliiwo kati bwotuka ku kyegulo n'otabuka mu byonna mu bireete lwaki sitabuka nga byabadde binakuba byange awo tuba twogera ku sapa tuba twogera ku sapa ndi ku makya mwalidde mwanyudde obuugi wano ne mulyako ne chapati n'amandazi abiri musoke mugaleeto wano kati mwatuza ku kyemisana gundi gwe mwalidde ekyennyanja mukireete wano kati n'ekyegulo kyange nakyo mukiteeka tebikola bwe bityo oba tobanja era kyendowooza nti twakola appeal appeal ojja kutufuna obudde bwaye sala omusango sala omusango lwakuba nti waliwo obunyumiro bubiri obulina okuteekebwa mu kooti mu mateeka parliamentary act parliamentary elections act now nti oli bw'abanga yajingirya ebiwandiiko oba yabba akalulu oba biki tebamugaana okujjako mu ngeri emu nga waganda okulangirira ebyobugagga byo nga bakola lukyamuzi wano Ken Lukyamuzi teyalangirira bya bugagga bye ne bamuggye mu parliament ng'etteeka limugamba alina okumala kumpi emyaka ng'etaano nga teyesimbyewo ne wano ne bojja n'ebiwandiiko ebifu nkubuulya scenario wano eyaliwo twalina omukyala wano bambi yafa omukyala oyo yakola ekyafaayo bagenda ne bamuwabira nti teyasoma nawelemba n'omusango ne batuuka mu kooti ne batuuka ne mu kooti batuuka mu kooti ne batuuka myaka egi emyaka ebiri nga bamugamba talina senior 6 tuli fena omwaka ogwokusatu omusango ogwokusatu n'ekitundu naye ng'omukyala gyali honorable omwaka ogwokusatu ndoza n'ekitundu ne bagutyemula nti teyasoma naye nga mu parliament gyali embutu neevuga ne bamuggyeyo mu parliament embutu neevuga mukyalo bali bamuyita Watongola kati embutu neevuga nga bamugye muki mu parliament ne bamugamba tewasoma parliament jamoke bano bachachancha abamugjayo ne bachachancha electoral commission ndegamba tugenda kulangirira ennaku z'okuteeka akalulu akapya abaagala okwesimbawo mujje ne bateekawo ennaku katugambe ng'olwali lwa mande leero mmeka yero ziri 8 ne bateekawo ennaku z'omwezi 8 mujje mwewandiise Watongola ono ng'alumbye opponent sigogo twagobya ataasoma mbunze nzize bannange okimye ekiwano nti nze nzize Watongola azize
Watongola bagenda omugamba nti yakati ozeeki nti ati ebbaluwa ngifunye. Ebbaluwa ya senior 6 ngiina. Bapapala bagenze Bokoto Mulamuzi n'agamba nedda. Mukazi ne musaba mulemesa kwesimbawo. Mwagala ebbaluwa ya senior 6 atagire. Uya girina. Agiri. Mwate ko twagobye ku luntya kuli mwamugobye nga tagirina. Ne kati agirina. Kati agirina. Ekitegeeza wano beyingira parliament yaddayo n'asoma. Bw'abeekengera gino emyaka 3 yeekolamu omulimu. Bano mukumulo pa gino emyaka 3 yali attabuuko nga tebabuukanga. Kati yaddamu n'akalya. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Tweyanzizza nnyo. Katumaliza wano shonako olwaleero tukwagaliza akaseera akalungi mbadde ne Mwamitegusulwa ensonga za watongola zeezo. Kale katubaleke nze Geoffrey Mayanja tubagaliza akaseera akalungi mwera.